The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Bikoda. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nsuubira nti twasuze bulungi wano ku TikTok twagala okubaagaliza amakya amalungi era okubaaniriza ku programu yaffe Mighty Drive olwokutaano bobeera buwangwa nanono mwasuze mutya mwenna abatuukeereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital amanya nze Farida Bikobere mu studios mbeeramu n'omukulu Mukosei Arnold Anthony muzeeyi Apollo Sebutinde ate ne mukama waffe Bazanyane ng'agenda kubanga atwegattako mu ddakiika ezitali zeewala nnyo mbaniriza show yaffe eba yatandise dda era gwe munnanga atanatwegattako nkugamba okereye gwatwegaseeko nga tonnalaba mukwano gwo era nkugamba naawe nti omujjukize nti ate obuwangwa wagguse dda njagala okusooka okubeetondera olw'okubanga tetwalabika Friday wedde twalina ebizibu ng'ekitongole twaviirwako omuntu omu ku ffe ate munnange emyaka gyali mito nnyo so twali tukyali mu kungubaga omwana omuto yatuva ku maaso ate yali board member so ng'ekitongole twalina okunyolwa nga tusobola kubanga ate tujja okubatuusaako show eyo kubanga lwe lwali olunaku lwe tumuwerekera okuva ate ku nsi okugenda mu bulamu obulala so tutuusaawo okwetonda kwaffe olw'okuba nti temwatulabako wano nga tuleeta obuwangwa neno naye olunaku lwaleero ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okubanga twogerako era njagala okubasaba mu abayina ebibuuzo tutandikirewo okubiteeka mu comment section tuleme kugamba nti ate gwe nze nakuwa ekibuuzo kyange n'otakisoma sometimes ebibuuzo bijja bingi mu inbox n'ate nga munaye nange ndi muntu mbeera n'ebyokwasaganya bingi bwe mba nakwerabidde kaba si kagenderere era onjijukiza kubanga nze banaye sina balabe era bwe oli mulabe wange wekka sina balabe kwenensi akirimu yekka sina gwempala naso mwena abajja mu inbox mbagala nnyo so ebibuuzo ebyo wemba sibireese onjijukiza n'ongana ekibuuzo kyange nakikuwa naye nga sinnakiwulira era nfuba nnyo okulaba nti ofuna okuddibwamu kubanga ekigendererwa kyakulaba nti ate fenna tufuna okumanya n'okutegeera okugwanidde ngenda kubanga nyaniriza omukulu Mukosei Arnold Anthony atulamuseeko awo nno muzeeyi Apollo Sebutinde najja kubanga atulamusaako show yaffe etandike mu bujjuvu wewa neyanziza nnyo neyanzeege mwana wa nnyabo
mukulikeeyo okwerekera munnaffe era ntwala omukisa guno okwebaza buli oyo yenna yatindiga eggendo okutuwerekerako yatuweereza obubaka obutukubagiza yatukubirako akasimu yenna tukwebaza n'oyo akyatusabira okulaba nga tuguma tukwebaza kubanga embeera tebadde nnyangu embeera ebadde nzibu ku myaka emito egyo munnaffe n'atuvaako abadde mukozi munnaffe ng'ate ali kakiiko akafuzi so ndowooza nti ffe Digitalk twafuna ekikangawa ky'amaanyi munnaffe yatuvaako ku Mande naye netumanya Lwakubiri nga mulimu negirigensiya y'abasawo kwegamba ebintu bingi ebiri awo naye nga tusabiragana kuguma nakulaba nti oba oli awo tukendeezaako ko obubenje ku makubo bannange tonya n'ovuga kuba okusinziira ku nnyonnyola y'enfa ya munnaffe olaba nti mwalimu ettamiiro mwalimu okuvuga obubi so embeera si nnungi naye tubeebaza mwenna abadde naffe nga mwezi obubaka mwatuwerekerako abakuye ku masimu okutugumya tubeebaza era famire nayo tugisaba Katonda agigumye sokulaba nga bayita mu mbeera eyo. Nze mukose Arnold Anton era olunaku olwokutaano twatunuulira obuwangwa ennono empisa obuntu bulamu obulombolombo oba oliawo n'olulimi naddala mu Buganda obunyolo ne mu Busoga sokulaba nga oba oliawo tulungamya ensi yaffe. Programu eno twagiteekawo nga tumaze okuzuula nti oba oliawo abakyeruppe bwe bamanya amaanyi gaffe ng'Abafirika baanoonya engeri zonna zibasobola okutumenya tukkirize mu byabwe ebyaffe bibeere nga oba oliawo tubirabanga ebya sitaani. Yensonga lwaki niwemba muli nga mutudde awo oli nayoga professions ez'enjawulo oli n'agamba nze ndi pastor, nze ndi imam, nze ndi doctor, nze ndi lawyer, oli wagamba ndi herbalist. Mukwano gaffe yali atunyumiza jjo nti okuyita herbalist nga muli mu meeting bona banagoko kubobwa akutunulako nga bagamba herbalist naye ati balina obuzibu mbadde nkusaba onyambeko naye nga mulujjudde bwogambye ndi herbalist mumatudde ku munne ne beegeyamu awo so nti abazungu batimba ebbula so kati tujja wano tetujja kuvoola naye tujja kulaba nga oba oliawo buli muntu ayigira ku munne tukendeeza okwewasaamu nali ndaba imaamu omu ng'agamba osobola okuwasa omwana omujja ne maama wo osobola okumuwasa so nga tukimanyi bulungi nti niwe ba temuddira muziro gumu naye kasa maama wo ajja n'omwana n'ayita taatawo nti taata nga nawe omuyita maama oyo tolina teweesembeza naye nalinda bayimaamu ng'agamba kati after all oyo temugata kika so ndowooza omu n'agamba nti omwana wa maama w'omuto nolemba okumuwasa kwegamba ebyo nebirina ekituleeta wano si kuvoola si kutyoboola naye kulaba nga twerungamya mutulungamya naffe tubalungamye so yembeera bwetyo bweri kale mungane ndete muzeeyi Apollo Ssebutinde atulamuseeko olw'omeeni tutandikira awo n'enteekoteeko y'omukuzi gwa leero kuba tulina ensonga kamaala edda okwogerako era edda okulungamizibwa so mba musangaavu era mirente eri bwe mmanyi nti muliyo era nga mugezaawo okugoberera n'okuba ntambulira gala saina tusuubye okufuna mulongo bazanya nengo eddi Uganda ne Kampala kano amaadhi gawiine kutoona okukusaba 9 10 paka kumanala dene amaadhi gabaire kamaala so ebyentambula bigozoba namuuko awo jamu yagera emyala gyasala so ensonga kamaala edimulemesa okutukamubwira nga tukakaisa nti ali mu njira era ali kwidda so timweralikira sayina nabyo okuba nga tuba naye muzeeyi Apollo Ssebutinde nsangaire tubaze saasira ibiri nga tubonaganaku sanse nnyo okuddamu basinkana era sirina kyakwogera kingi nnyo kujjako okubeera mu nnaku ebbanga limaze nammwe mwanyinaze oyo oba muwala wange sikwatiddwa mukisa kola ebbanga litwakamala wano naye kyannumye nnyo nga ye omuntu ow'omu nnyumba kubanga waliwo ebintu bingi mutamala gafa naye waliwo ebintu biki
bingi nabe nawulidde ngamba kwega waliwo ensobi ezikola ki ezibeerawo mu life waliwo ebijja ne bibatomera naye afudde mwana mutono n'ekitalo nnyo nsabira bakadde be babagumye babeere bagumu bulungi ndoze biramu biraba tubiraba ebirala bwabadde olina ensonga gy'osembeyawo okwogera nti bali ne bagamba nti osobola okuwasanganya nga bwe mukola ki nga bw'oba okiwulidde ensonga eyo eyamenya Buganda kasita baagenda ne batandika okunyaga abakazi ebunyolo mu bitundu ebitwetoolodde kati ne batandika okusiga ensigo enfu nga bayibuli bwegamba tibali bagenda ne basaba olutabaalo bagenda okusaba olutabaalo ne bakola ki bwe bagenda okusaba olutabaalo Katonda n'abagamba temujja akantu n'akamu akati bwe basangayo abawala nga mbuuko ne babeetikka ku migugu ne bajja nabo naye baddewo Katonda ndoza wali kitute emyaka nga 5 balowooza nti Katonda ajja kwerabira tebafuna ekizibu ekirala ne bagamba naye bali bwe tuddayo kewa Katonda ne tuwogera naye nabagamba naye gye mwagenda mwansaba olutabaalo naye nga temwadda kadi ffe entabaalo ezaffe ziri myaka zatandika mu mwaka gwa 1200 ne balumba omutala Ntebe naye abantu babo tebaagala kwogera mazima ne bayita Mawugulu ne bagenda balumba omutala Ntebe ne bateekako ekitikkiro e Naggalabi nga bayise ku Nebalama Mayanja ndozo kitegeera akati ebyaffe emyaka giri 8 nga tuli ki kati abo batandika okunyaga abaki abakazi naye tunulira generation za emyaka 8 kikumi mirundi mmeka 8 labwe tutagala ate nga ffe tutagaza ensi yonna kubanga ffe tuli ku Wasedugge wa Santa Father Christmas tutagala kunyaga baki bakazi kubanga abakazi be batambulirako bonds nga juzi bwe twatwogerera ku bonds twakyogerako ne tugati kinnaba kuggwa kiwanvu bamenye Kobaane ne batandika okunyaga ki abakazi ne bazaalamu kakati bano abalala bo bagamba nti oli waddembe okuwasa omwana wa kitaawo omuto oli waddembe kwegamba tutagala naye nga breed yakola ki kati breed ebadde yafadda baba otunulira abataka ate ne bagenda ewa Museveni abawe ettaka naye nga ekitegeeza ni Museveni yafuuka Ssaabataka ndozo olaba obulwadde gye bukola ki gye buva kubanga nze sirekeraawo kwogera kigambo nkuze nzituludde kugamba ndiwo kakati kuwabula siina kyenkola ki kyentya sigamba nti obanoonya ssente naye obulwadde gye bwava abantu bakola ki nti batandika okunyaga abakazi kakati bali bwe baddayo wa Katonda nti nloza nga kitutta emyaka nga 5 tugamba nti twasangayo abawala abato abo twajja nabo Katonda omanyi kyabagamba tebakabaka bamwe buwedde ffe tukyali babiwago naye nga succession y'abaana abagenda okudda mu future yaabwe y'abaana babakazi ab'obunyage bwe kizibwe kibadde mu Buganda waliwo n'omwami omunali nyumya ne Muzeeyi Kasirye omugenzi tuweereza omukazi omwami omunaga tandifune jeje funeffe yali wa bunyage ne mutunda ng'alinga nga akyeyagaliramu naye nga tamanyi impact ekola ki ekirimu nti obulwadde buba bwakola ki bwava dda ekirala tukankiggalewo ndoza mulaba ensi bweyuga kukola kutukoze eki tubadde tulowooza nti abantu abasinga obungi balowooza nti omuntu ow'amagezi tazinga nkata kwetika tazinga nkata kukola ki tubadde tulina kuzaawo olutembe ne tulutereeza kuyuga kw'ensi kati kwokola ki kwetulaba ate kati bafunye ekizibu nti generation y'abaana bato obwongo bwe bakotuseki busituse kakati mbulire ekigenda okuddira ate edda entalo zaberanga za mmundu kati za teknologiya ebyo byonna obitwala n'obiraba
bw'otunuulira kakati ku tekinologi atambula atambula mu Ukraine, atambula mu Middle East ku Bayudaaya. Katonda yakwata ekintu eki, akwata ebisumuluzo by'amagezi n'abiwa abali abasobola okukola ki, basobola okukola gundi zimagulu nyondo mizayiro. Kati lwaki Israeli naye teyanukula na mizayiro, yagala kwanukula na nnyonyi? Kyokka wali bamaze okuteekawo S-400 ne bateekawo ne 500 n'abala bongeramu ebyuma mu Iran, nawali mu Ukraine bakola ki? Kakati Sitaani bamusalirako ddala omutwe abikaminga Serotadi Bull Sitaani we Vatican entalo ziri za Punic War kati zikola ki? Zalumba Africa ku lubereberye ne balumba bakantesians okuva Carthage bawe togera ku Punic War abalala tebasobola kugugoringa kunoonya naye kati Africa eddayo ku ki? Ku ntikko. In fact ekigambo ky'entikko kibinye kiwemula naye munsonyiwe bannange naye ebintu byendabye mbadde ngenda kugamba nti twabeera wano twogera Katikkiro Mayiga wemula Obuganda kozesa ekigambo ekitali kituufu mu bantu. Munsonyiwe bannange nange ndugudde naye bw'oba oyagala kutegeeza ekyo ky'otegeezezza okozesa kigambo ki? naye yatugamba n'ebigambo omuli okudda waggulu, nenga waggulu era kyagala okuwulikanga kiri okuddayo okulembera, so okubeera omumuli, ebigambo bingi lwakuba kati ffe ekino kitwanguyira ate kati bwekiva mu Katikkiro ekidduka nga luyiira. Naye nawulira kyakkakkana tekikyatambula. Luzaaliwe yamugamba amuga akendeza ku kigambo ekyo. Kale ndowooza ensonga bwetyo bweri mumbejja nga tonatandika ku nsonga ensonga y'abantu okwewasaamu tulina tukiddamu nsi lwakuba nti tukyogerangako naye bulina okutuba n'abantu abapya ate n'ekiraga nti omuntu gy'okoma okumujjukiza oba oli abo amanya nti ekintu kino kikyamu. Ekintu kino kanyongere nkikoneko abantu kyebabadde tebannaba kumanya ne bolaba nti twatagala wano kubanga ffe ba intellectual b'ensi ku integers ku XY Southern Hemisphere ne Northern Hemisphere ffe ba intellectual b'ensi. Ekintu abantu kyebaziba basooka okumanya bamaama babeera abantu bakulu nnyo, babeera abantu baki? Bakulu nnyo. Buli lw'obikkula ebyama ebyo ng'obibikudde n'amaanyi mu bukyamu product gy'ogenda okugyamu naye beera nkyamu. Kubanga nze njagala kati okusomesa abantu bamanye kiki kye bayita ekkobaane. Ku lubereberye ekkobaane liri ku mukazi tiriddayo mu bwannambi, liddayo mu kitundu kya nnambi, ne liddayo mu kitundu era ekya nnyina mweru. Awo tetumanyi bakwanagana batya kubanga ab'embogo be bazaala bankoba za mbogo, nnyina abagabe oba namagembe, n'ekitundu kya nnyina mweru mwe muva ekitundu ekizaala abayinda ab'enkima nga bwe tugamba nti bajjajja baki ba Buganda ne Bunyoro, kubanga Bunyoro babayita abayinda, eno be b'enkima. Be bajja ne bakola ekkobaane lya Nnambi Nantutululu, muwala waggulu erituula mu Nalubaale ku lubereberye. Era kyova osanga nti eri era waliyo ekitundu kya Muchwa e Bunyoro yekibuuka Omumbaale, ne wabeerayo ekitundu kya Mugasha ye Mukasa. Naye bano kintu bwajja batandika okulwanyisa obulongo obwo. Olwo akomyewo avudde mu Ethiopia batandika okulwanyisa obulongo obwo okuva mu mwaka gwa 2000, batandika okunyaga abakazi kati bamenye ekkobaane bagenda okutuuka ku Ssekabaka Nakibingo ow'omunaana nekibuuka n'azaamira mu lutabaalo ye Muchwa. Yani ye Muchwa kati ne batandika okunyaga abakazi. Kati abaana abasajja abazaalibwa mu period eyo bonna
era kino ffe kibadde kya mukisa tinze ndiko entala abantu ze batakola ki nazaalibwa mu mange nga muwala muto emisango ne gigenda ne muki ne mu kooti enkozi waliwo ebintu ebimu byesobola kwogera naye nga kati nze kirina kyentya. I was born alone. Okay, nina bato bange baba bakulu bange bikije bali ninze nazali omwana ogwo mama mutata si mama mu kitange era nange I was the first born. Mama wange tiyafumba wa kitange nagenda nafumbe wala era mutata kakati ngendo okulaba nga family kwe nazizalibwako mwana ogwo nenge bizibu bingi ndi mu nyanja mu nsingo obbira zadde abaana bange nabo batandise okulwala naye nga mukadde waffe agamba bulwadde bwaffe ekiraba nenvaayo nentandika okunoonya natandika okulwala mu 84 kati bakulu bange abafiiridde awo bawera 8 nga bafiiridde mu bulwadde obwo kati ntandika okunoonya bwe baali bakazizaako ng'obwamu kati mu kunoonya ennyo ŋŋenda okulaba kubanga waliwo jjajja gye basooka ne bantwala nalwala mu 84 nga nvubuka nalina emyaka 2 nendwala kati mukyala wange mama w'abaana omukulu nantwala wajjajjawe jjajjawe naneeyimirira saayagala kuyingira mu nsonga ezo nagamba ne mujje twaze tumanye obulwadde naye nze nga ndaba ono wansonga mugambe kitaawa jje n'agaana then amala kulwaza omwana omulenzi omulala era naye kati mulwadde n'alyoka akkiriza ne tugenda kati bwe tugenda oli omwana naye n'akola ki n'atereera bw'atereera nembaga abane tuddeyo ensonga tuddeyo netumala emyaka 10 nga bagamba gwali musujja kati olumbe lukomawo mu 99 kuva mu 89 lukola ki lukomawo era n'oli omwana yavaayo okusoma nakati mulwadde era bwe ndaba obulwadde nga maze obulaba nenzirayo wa kitange kubanga Zerubaale sibbye mubbe nagenda nenoonya Lubaale ne bambulira ekituufu nenzirayo wa kitange ne mange yaliwo ne mbanjulira ensonga mama n'agamba twala eri nengamba bwotyo bwogambye kangenenze akajja obunaku kakola kemanya nentandika okunoonya obulwadde ne bansindika ew'omukulu w'ekika eyaliwo nampa akaana kati mukazi mukulu nampa akaana nga kabwe kati kakutwala eyo ku kiggwa nekantwala etteketwe uli nandaba nagamba obuzibu buzze ti ovuddewa ti mwe temumanyi nti Namirembe ayinza okuleetaawo omuzungu mu kiggwa kyammwe okiraba kubanga oli yenanyini nsi Nalongo Namirembe yenanyini nsi nolwokuba nti Abaganda bavoola n'ensozi ze bazigaba kubanga yomu ye Namirembe ate era yomu ye Nambaga okiraba yabagira ensi kubanga yabeera mu Kalubowa ate era bwaddeyo mu kitundu kiri n'afuuka Nagadya mu Nkumba kati akanyoomonyomo k'Abaganda nga bayingidde amadiini zensobi zino zimulaba ezibadde zongera okukola ki okula era nze sina kyenfaayo nti oba sente bampeeki kati Mmengo yinza kumpaki nebye tukolera Mmengo mbadde manyi ante bantu abasingo nedda tukolera Obuganda n'Obunyolo kati olwaleero kintu kya Africa walero labeka akagugumuko nekafuutuka ngakafuutuse mu Tanzania obadde okisuubira kubanga yo Kenya tugimanyi okuva ku mugenzi nanti era bw'onyigiriza ennyindo era kyala kyeva etuuka n'egamba waayi ekizibu kya Africa bantu kukola ki kutegeererwa omuntu yenna kasita ategeererwa n'ategeererwa kibanganga omuntu okubeera awo najjayo emmundu n'agiteeka ku mmeeza kati nga bw'obiraba wano balowooleza muki
nze kyendaba muzeeyi nga tugyeko abantu okulowooleza mu byenfuna tutandike okulowooza okukola nga ffe nga tetukolera Mmengo mu kyo tujja kusobola okukola ebintu ebitambula kati tutaasa kubanga ekintu nze nkijjewa nenkyogera nti Mmengo yeggalidde Obuganda yekoze ki kubanga abantu buli lwe baba nga tebalina information toyinza kutuula mu kitundu kya Trident nga tomanyi kuvuga lyato nga tomanyi kola ki oteekeddwa okubanga osobola okusoma emunyenye ku lubaale n'omanya tukwata lino ne bwakabaka kyobutambula nga tebumanyi astrophysics alignment ne zijja nga ffe abali ku equation alignment za stars ne zijja ne zirangibwa ne mutagamba abantu nti mugende mukuma ebyoto muki mufune okubikkulirwa timuddeeyo mu byoto oba muddeeyo ku nsozi alignment ne zijja eclipse ne zijja nga ne Yesu bwe bamutta eclipse era yakola ki kati mulina bwakabaka kyobwo obutamanyi Christianity nga n'ebintu ebisinga obungi mu Bible mwebiri n'olwokuba tebalina third eye tebasobola kusoma ne bakola ki era oyinza okusanga omuntu nga wakanyiza ddala Bible omulala n'agamba nti ngimanyi nnyo naye nga talina liiso lya kusatu Bible omuntu asobola gisoma n'agitegeera era nze kyova olaba nti ani abasajja abo bamugenya asooka Abawarabu mwalimu abo baseeka kinene baani ng'akuba ekitabo nze nagenda ew'omusajja akuba ekitabo nali ninawe nnemeredde olinanga nti wane waffe kumpi tugende wa Haji akeberemu ne Haji olwakeberamu bwati bwappa mukinana mu mukaaga nagali yajjaawo nga bamubanja ng'olina amabanja mangi ag'okusasula eyo luweera eyo munda musajja nga musiraamu ali mu nnyumba twagenda na kiro nakoleza akataala najjayo kakuruhani akatono nasoma nagana gyogenda yo tojja kutuuka naye ndaba wano olina amabanja maki mayitirivu kitutte emyaka awookawo natambula emyaka gyalinga meka nze gyatambula emyaka nga 14 amabanja nengakola ki ngalaba nintandika okusasula okuva mu 21 zino envi mbadde sizirina natandika ensonga nga sirina nvi naye kati nkaddiridde mu lubaale naye nga ntaasa abaana n'abazzukulu abanaakola ki abanajja waliwo senga ng'omu yambuuzana nti gwe lwaki ensonga ozitambuza bwomu nalongo yaŋŋamba ekintu eki kimu wetika omusalaba gwo kubanga ne bwonoobagamba nkozesezza over 170 million for the last 25 years naye njagala nkutegeeze singa kati bampita omubbi omuzibu anti bo baagala byamangu naye omuntu lubaale tebamuyingiramu tebamulagira nga bwolaba abalokole waliwo omwana awo azanya omuzannyo waliwo omwana ono azanya amoti aga nti kati Katonda ankulagira bulagizi janjaba omulwaddo mbw abalokole kati Katonda ankola ki omulagira so tulina okubeera abantu abeegendereza ennyo ndowooza ekiriwo ekitambula mukikola ki mukiraba ensi kwegamba ejja kukyuka mpola abalowooza nti nno bajja kugikyusa nabino ebyobululu I doubt very much naye nze ndowooza ebyobululu bisobola okuba kyebikola kubanga for example kati okay wano mubadde mukola okukyusa ensi yonna n'Afrika nga mwetwalidde byetulaba kati waba otabawo bya bululu tewali baddewo spark so nti mulina okukola bo ne wabaawo ensonga enaatuukiriza mmwe byemuzze mukola oba oliwo nabana bagamba protest vote oba oliawo nga byemubadde mukola byakubulukukiraawo nze mukyo kyemmanyi ekintu kimu musajja mukulu kyayogera for over 15 years oba 20 years musajja ki jjajja mwami mwe muyina ebisumuluzo mukole ki mutugulire era juzi twaswala nnyo kubanga singa bagenda ne basituka ne bamugamba wayi tuddize omutala gwaffe Entebbe abagenda osaba ettaka singa bagenda kumugamba nti tuddize omutala gwaffe Entebbe
n'aliwulidde muki bali badde n'ensonga wango n'abangereza bagenda okujja basanga ekintu kyayiika naye nga kyobatuma kyogolekeka kyobatuma osaba kati bantwale okisabe bantwale nze nja kumugamba nze nkimanyi nti ekitundu kya Trident tukirina omulongo wa Kasolya mu bwasewaswa gyali omusajja mukulu talina na buzibu jjajja mwami talina na buzibu over 20 years mwemulina ebisumuluzo mutuguli kati ogenda omugamba embu ku bisumuzo bye badde oyogera sooka otuddiza omutalante yes twagala nti twagala kuyingira mu gavumenti kufuga fe kutuddiza bintu by'abandi era kyovulaba nti n'oli yennyini yakwata bayibuli n'alayira abataka bamugamba tolumba mutalante be tolumba ki mutalante be ng'ali ne babu mayanja nti agwe kwata bayibuli wamalayira babinaayisa genda okakananga ekintu kiyise ekintu ne jjajjawe Mwanga kyeyanoonyeza emyaka bamale bamutte kubanga Mwanga baali banoonya ekitundu ekyo ng'alina gundi Lukenge Matiya Mulumba yabangako Lukenge okuva mu b'omusu Matiya Mulumba yali wa musu bagugulana ne bamwanga abo gere ogenda okakananga bamwanga Matiya Mulumba bamusse bakoze ki bamusse naye yalina empewo ya Lukenge okuva mu b'omusu ng'alaba era yagambanga Mwanga nti kino awo tolagaawo kati bamaliriza batta Mwanga ne Matiya Mulumba bamukola ki bamutta ogenda okakananga Buganda bagisaliddeko ddala ki omutwe we yali badde etandikira okutereera kubanga Mwanga yali amaze okulaba bamajimbi ewaffe kati awo amadiini gazze bamajimbi bayingidde mu ddiini batema ati ekintu kiyiika bamajimbi bayingidde mu ddiini abalala bafuuse baprotestante ogenda okakananga Buganda ekoze ki kati nze ngaddayo mu bwamulamula nzenzekka asobodde okumanya nga nyimirira mu bwamulamula bakulu mpagi nzenzekka mu famire ya bazukulu ba Sebutinde okuva mu majimbi kalege nzenzekka nsobodde okuzuula ensonga era nenjitambuza nenjikola ki nenjigusa naye ng'abantu abasinga obungi ensonga eyo bo bagitwalanga bugamba baba bagirowooleza nti omuntu alina kuba n'amaanyi mangi so nga Omuganda agamba nti kami katono kanyomera waki wamugga nze nsobola ejuzi nali mu lukiiko twali mu lukiiko ku Sande eri nga abalala bakayana abalala bakola ki naye nga bebakayana temuli busongasonga ngamba banyina zabaye mugire twabye olumbe dino byonna zina ensonga zikole ki zigwe olumbe tisewali ssente babuzaani yabulwa ne lwaki okwabya olumbe okwewamwe bakukandaliriza bwe kati byanfuna ekikitegereka kubanga nze ekintu kyensinga okwewuunya nti ettaka eribakayanya kati nga banyinaze ettaka eribakayanya temuli nsonga ettaka lyagabwa nga bajjajjaffe tewali Saabataka tewaliwo ki ekitundu ky'abakulu mpagi omuti gwali gwakutuka okuva eri ku Ssekabaka Nakipi nga Abaganda kye batanoonya Mwanga yeyagezaako okunoonya ulide kati ettaka ligabibwa abataka mu bukuumi era abantu kyengenda ne mbasekerera ne bagamba eno dynasty eno ki dynasty nti abantu abaweebwa ettaka babawa Bwazike babawa ki Bwazike kati bo ne batandika okukola ki okutunda kati nengezaako okugamba abantu ti eno bwe bangayize dynasty bonna abalina ebyapa okuva ku bali ababigabana bifu bali babawa ki Bwazike kubanga Omungereza tiyalina ttaka era tetwalikayanidde nnyo ttaka ng'abantu abamu bwe bakola ki bwe balowooza nti no bajja likayanira ettaka
baba wabajjajjaffe buki bwazike era gavumenti enejja nga ntuufu ddala ddala erimu omukono gwa Katonda abantu bonna egenda bajjako ettaka okujjako abo abaalikuuma nga tebaalitunda kasaba banga tebaalitunda nga baakuuma kubanga bayibuli egamba nti yaweebwa n'alinoona bw'aligibwako talikola ki talidizibwa buli muntu omuganda nga jjajjammwe yagabana ettaka nga mulitunze ligenze likoze ki ligenze kubanga ligenda kuddayo mu kitundu kya Crown Land era kyova olaba nti Abangereza baakuuma ettaka butiribiri mulimu balina waliwo ekitabo kye bayita Karamazu waliwo ekya Uganda niwabeerawo ekya Mengo niwabeerawo Karamazu eziri e Bungereza abantu ettaka balirabanga ekintu ekyokuzanya naye omuntu kati nga New World Order bwe badde jja tubadde tuwedde singa tetuvuddeyo kulwanyisa New World Order tubadde tukoze eki tuwedde naye nga ate abantu balowooza nti New World Order ffe tugirwanyisa na mundu no ffe tubadde tulina kutereeza kasolya abaasigala nga bakuuma ennono nga bazoroastrian Mazda Katonda n'abongeramu omuliro mu magezi nayongeramu ki era Israeli kyovudolaba nti evuddeyo okugenda okugamba nti emanyiira nibagikuba ennyondo magulu nnyondo kubanga maazi yadda Iran nekozesa ki tenaba kufuutinga ku ttaka lyaki okujjako ku mundu bwegira nekulubesa naye bweno ba Hezbollah naye Iran yasigala eri ng'enyiga kapeesa du naku 10 nezi ceasefire chaba oli akubuuza tesense nze nakoze eki gwa wandandiseko kati gwandandiseko lwaki ate gwasaba so ebintu fa bali mu arena tunyumiddwa nnyo kale tuyanza nnyo tuyanze Mumbejja yaniriza yajja waffe omusomesa waffe omulungamya waffe mukulu Bazanya Nengo okikoze so kikolere ddala kale abampadde obuvunanyizibwa n'omukisa okwaniriza omusomesa waffe omulungamya waffe tumaze weeks 2 oba Sunday 2 omusogazi saasira 2 nga tetuwuliziganya naye nkwaniriza era nkwadde akamansukira mwakesezza mirembe kansubire mwenna abatuwuliriza era n'abatulaba agulumizibwe ng'atenderezebwe tetujja kukomanga kumuwattene engeri akadde gye katuliridde eddempinga tujja kuyita mu lukwakwayo tuleme kubbira nabbira ngegeena nkejje weewaawo kale tweyanza nnyo tweyanzege Mumbejja mbadde mpunzika ku nsonga eya abanaddiini abatugamba nti tuli baddembe okwewasaamu kino kisinze kutumbuzibwa baganda baffe ne banyinaffe abakkiriza mu Buisiraamu si bonna era sagala bankwate bubi naye abamu ku bo balina enjigiriza gye batandise okugamba abantu nti omwana wa maama w'omuto oli waddembe okumuwasa omwana omujja na nnyina oli waddembe okumuwasa n'oyo gwe bagamba nti wammamba naye nga bw'olaba entambula gye mutambulamu nebayo eri yagamba nti nze ekika kyange Busiraamu yani nsomese n'agamba oli waddembe n'okuwasa ng'oggyeko muganda gumusala ne taatawo ne maama wo abasigadde oli waddembe nekinzijukiza nti abaana abasinga mu Buwarabu naddala abali mu biyumba bajja kunjulira nti mu nyumba omwo mulimu abaana bayita bamawube naye ebimu ku bireese bamawube zezo embeera ez'okwewasaamu nti ogenda kulaba nga generation zinga 2 emabega baali batambula mu mbeera bwetyo so nga nsaba abasomesa baffe n'abalungamya baffe mu madiini mutubuulire musomese kuba n'emabega kaawo n'omusumba w'abalokole omu mu ndeebaawo naye yavaayo kumpi n'abuulira embuulira y'emu kino ntukireese olw'okuba nti waliwo amaloboozi agazze nga googerwa nga bagamba mwongere okukyenfasizinga ku program kubanga gye tukoma okukirabanga ekya bulijjo abaana baffe abato bangi bajja kitwala nga bagamba ate wamma kituufu bwe ndaba omwana wa maama wange omuto nga mulungi lwaki muleke omuntu omulala amuwase twesanze nga eriyo ebisajja ebimu ebifuuse ebisajjasajja nga kizadde mu mwana w'omukazi beyagadde n'ogamba ono omwana gw'ozaala ate so
Mumbejja yebadde ensonga eyo nga nze enyiga ng'ate ennoma naye ensonga eyo nsaba ogimpiseeko buyisa kangiddeko ensonga eyo numiriza nnyo abantu nti ensonga eyo yeyaviirako ddala Buganda okusesetuka ne tukaano wetuli mu bakazi abo baki ab'obunyage bango ojja onyaga omukazi nabo be banyaga muzeeyi kale tebaalina ŋŋanda tebaalina connection ne bano abanyazi olwo baali bamaze okutta obulongo bwa Buganda ne Bunyolo baali bamaze okukola ki banyaganga bannyinaabwe eri kale muzenzikiriza olwakadde empiteko bweti egende tukewo omulongo mulongo nzikiriza okwate akamansukira ku nsonga eyo yennyini okwongera okutangaaza n'okuggumiza ekintu kino kubanga abantu bangi olaba kyannyoko naye okuba nti kyamama w'omuto n'ogamba lwaki ate nkirekera omuntu omala akitwale naye nga ate ne tumanya nti tukola nsobi so mbadde nsaba otandikirawo oyongere okutulungamya ku nsonga eyo nga bweri. Ensangi zino endwadde ereeteddwa omulongo Kabuseege Fuusi Namulanda sijja kugamba nti muze naye endwadde endwadde eri genetical endwadde eri spiritual nti eri genetical mu bw'omubiri mu kikula ky'omuntu ate endwadde eri mu bwamwoyo. Muze yatera okugamba nti banyaga abakazi kasooke tuddeyo k'emabega era nja kusaba omuwuliriza waffe omulabi waffe abadde ajja atugobera ku programu zaffe ez'enjawulo nga twogera ku bukulu bw'omukazi mu nsengeka y'okutebenkeza amaka n'okukuza omwana n'okugunja empisa n'okutambuza ebika n'obulombolombo. Kino ekitundu kye twesibako ennyo ffe abaddugavu naddala bannaffe abalina endowooza enjungulule nja kugiyita endowooza enjungulule baba balina obulwadde obw'obwamwoyo ti ffe tufunyeeko omukisa okutuulako mu bantu abo betuyita Abawarabu ne bano bannaddiini balina ekintu kimu kye bakola ti bo batinkisa tukayita akatijjo batinkisa mu kutinkisa ne bataawula nzikiriza ne bataawula na buwangwa ku nsoma ey'ebyomwoyo oba okitegeera kye twali tugamba religion and tradition. Nyina akagambo ke ntera okugamba abantu nti teri kanzu ya musiraamu kanzu ya Muwarabu ne kanzu ey'omuleere ey'Abaganda eba ya Muganda ne kanzu ey'Ebusoga eba ya buki y'Abasoga okitegeera. Ensumika y'olubugo lwe basumikamu kawumpuli si ngeri gye basumikamu Bamweyana si engeri gye balusumikamu Muwanga. Bonna bayinza okuba bambala embugo naye nga enkula n'entunga y'olubugo olwo lwaki yanjawulo. Bonna basobola okwambala emmambo naye ng'emmambo zaki zanjawulo. Kankireeta mu kifaananyi kye tuyinza okutegeera nti olwaleero ng'ojja kutambulira ku ŋŋombo oba n'ennono eri eyali yaleetebwa mu kusinziira tujja kubayita bamaswaba abali bakulembera enzikiriza ya Muhammad mu biseera ebyo. Naye tujjuke ne Muhammad yalina obuwangwa n'ennono ye emabbali nga eddiini tennakola ki tennatambulira mu buufu bwe. Kati bano kubanga bo kugamba ba heretics basoma ennyo mu kusoma ennyo mu kuwulira olwaleero tusobola okuwandiika ebitabo mukose n'empandiika emboozi nga yali ya bulimba nga bwali bulimba ki bwereere naye nga tewali ekitabo kyajja kibiwakanya. Kyova olaba nti wano ffe mu Buganda we tukubira omuzungu empiki n'ayalika nti ffe twasoma ebintu nga bitukkako mu bwamwoyo buli ne kitukkira ddala muki mu musaayi nga tekyali kikwate nti kyateekebwa ki ekyo kyekyalema omuzungu okubba okumanya n'okutegeera kw'omuddugavu wadde yagezaako kufufugaza okitegeera. Kati olwaleero mukose tukubemu akafaananyi kale muyina endwadde gye tuyita katugambe kale muyina obulwadde bw'obuko Parkinson's muyina endwadde y'okukanga ey'obuko
waliwo eziri primary neziri acute. Katugambe mulina obulwadde obwo mukosa obadde obuyina n'omwana wa ssengawo abadde abuyina kati goloza mugenda kuzaala kifaanana ki? Nti abasajja bedda oba bajjajjaffe abedda mu bwattonda mwe yatuweera amaanyi n'obuyinza goloza lwaki kintu we yatuula emagonga oba emuliira yagamba nti gwe weddira effumbe yagamba nti gwe weddira ekkobe gwe weddira ente yali wanuwe okukonsavinga nature okitegeera yali wanuwe okukonsavinga nature okukendeeza extinction ey'ebintu ebyali biyinza okuba nga biggwawo okitegeera yali wanuwe okukuuma genetic health okuba nga etambula omukulu ogwo gwa genetic mukuba nga gutambula ne bagamba nti kati tujja kubuukawo emigigi bwegiti kino ekintu kibe nga kiba kyovola mulimu n'ebiriibwa byalibwanganga nga waliwo amagero agasusseewo wano mu Buganda tukkirizibwa kutema muvule ng'oli ku kibanja nannyini ttaka yaguvunaanyizibwako ne kati oli wabaye nannyini ttaka goloza aba yina emivule 100 ku kyalo anaafuna petayiti meka okugirambula g'okkirizibwa kutema ttabi temako amaki amatabi naye omuvule togutema okitegeera kati kyekyo tukirireetinge ku mpisa n'obuwangwa n'ennono kati bano bo kye baleeta bagezaako kuba nti batema omuvule ate nga bannannyini kibanja si bannannyini ki ttaka nti eri gye byava bizze wano olwaleero ng'okikungiriza nga Kasimu okikungiriza erinnya okozeseza kyangu ngamba Kasimu Amiru nja kugeza era njogera kubanga lweruki olutambuliramu okitegeera erinnya Kasimu soko libuuke erinnya lyongedde likwasaganyako kinenze njogera kugezesa okitegeera nti ojja kujja oyogera ekigambo oli followed oli socialite okitegeera ekigambo kyoyogedde mulimu emigigi emito egikulabira mu kifaananyi eky'obuyigirize oba eky'obusomesa kati omuntu buli wakwata ekintu ekyo bye mulabagana nti abaana mu maka naddala mu maka g'abaana abaisiramu n'abaana abalokole n'abakatuliki abamu tibazze bakoleramu ensobi nyingi nnyo endwadde ezo ne zitava mu ki mu famire mu nju eyo ne zijja nga zirondoola nabagambako wano emabega nti omuntu akeera enkya n'ajjamu olubuto ye n'akiraba nti kiwedde mu budde obwo naye eryo ebbanja ojja n'olitippa omusajja n'atandika okubonaabona nalyo okitegeera kati n'ekyo ekijja kigoberera bagambe ennamulanda ng'amabeere g'eki byembwa tiwaliwo ekituyita olumbe n'obulwadde bwe tuba tetubufulumizza mu nju oba nga tetubijje mu lulyo kitegeeza tugenda kufuna kasobeza ng'amatooka amaki amatono nti abagali abangi tebagakkuta ate agali obwomu tagakola ki tagamalawo n'olwensonga eyo okwogera ku bizibu bino nga tetubigonjoola nze nsaba tusooke kujjukira nti tuli Baganda nga tetunafuuka ba Kasimu tetunafuuka ba Muhammadi tetunafuuka ba Amiru tetunafuuka ba Karimu tetunafuuka ba Francis tetunafuuka ba James tetunafuuka ba Peter kubanga newoolikola otya omuzungu tagenda kufuuka muddugavu tekisoboka ate omuddugavu tagenda kufuuka muzungu okitegeera nze mukoze sirifuuka ggwe lwansonga mu bwa Ssettabira nyina munyenye yange njakayakanira okitegeera mu bwa Ssettabira nyina omuyaga wengusiza ogwo ogunzikirako oba ogunfuluma kati bwe nayagala okufaanana nga ggwe ekyo Muganda n'akugamba nti amazina amakopperere gatera okumenya eŋŋumbagumba okitegeera nsaba bannange kyotamanyi nga tokitegeera tokyerippako tulwane nnyo tujje kabuseegu muki mu nju ennyumba ya nnyabo eguddemu nabe olwaleero mmwe omusajja ali eyampuliriza omwana wa mukyalawo tomutunuulira nga mukazi wo oba atiba atya oba atekena atya oba ayiika atya
zibiriza ng'owo w'omukugira abalala okumusumbwa n'okumutakuliriza nga lumonde omuto atannakula n'owomula newo mutunuliza eriiso ekkambwe kuki twakulanga ng'omwana akulidde erukuli y'omwana ayina empisa ze zimu n'ow'emakindye ng'era bagamba naye ono omwana waani naye olwaleero otambula mu bifo ebyo bagamba naye neeyisa yagundi oyo si empisa z'omu nnyumba eyo ne bagamba nti ennyumba eyo we batyo we baakula kati goloza lwaki baayawulanga ekintu era jjajja bawasizanga nga bawasandyo nga waliwo ntambula bajjajja ngeri gye baatambulanga bakuuma ebyama byabwe nga tebamala gafubutuka kukola ki kazibe ensolo zino ezaffe zetulunda tukuyita mu lulimi oluliisa tukuyita okutakaza nti ogenda okutakaza ente osooka n'omanya nti guno omuyana gwava mu nteeki guno gwava mu nteeki guno guvudde mu nteeki kati wegiba gitandise okutuuka okutakaza egyo emiyana otandika okgenda ng'ogikola ki ogyawula ng'ogikyusa ng'ojjamu eri ennume ebadde erimu ng'oziwa ennume ki endala naye kati abasinga tebagitakaza olaba ente batakaza mu mbuzi ne batakaza gwe lwaki tojja n'otegeera nti gwe omuntu omulya mmere olina okubanda tosobola kukeera enkyanga nti omwana wa ssenga wange tanzira kijja kitya ampita kizibwe era ekintu ekyo bannange jjajja gwe oba otunuddemu emigigi gy'obala kale tuddeyo nyina akantu kenjagala tubalire ku weighing scale taatawo ayina ebukojja taatawo ayina ebukojja ayina n'ekika nejjukira ebukojja nabo buyina ebukojja n'ekika n'ebukojja buyina ebukojja n'ekika obuzaala ku kika kati tudde ewa maamawo naye ekintu kyekimu generation 16 okutuuka ku ggwe okiwulira tutambule generation 32 mu generation 32 otwala tutambulira mu sequence eya mukaaga eya nyabbiri eya musanvu 3 tusobola okuba nga tujjamu recessiveness ezo oba buko mu lubaale busobola okuba nga bukola ki buvaamu bw'oŋŋamba nti ngende empase ku bukojja bw'abamaama obukojja bw'abamaama omuwala ayawukana muziro gw'abajjajjange ekyo naali kikuwagira tekubanga baba buuseewo ki generation nti jjajjange alina omukazi yali wa musu naye jjajja mukyala yali wa musu kati ze wempasayo omukazi mu bw'omusu kitegeeza ngenze eri mu bukojja buli ng'omuzukulu ne lubaale waaba anoonya ng'anaakyusa omugerengejjo oba anaakyusa entambiro ajja n'atambulira ku mugerengejjo ogwo kyekyo kye basse batugamba nti jjajjaawo ekigere kye yasemba okulinnya ku lubaale lw'ensi luno naye wootandikidde kitegeeza eba continuity naye nga kyeweewuunyamu mu kyo nti gwe omuzzukulu so omwana naye kati ate omwana bw'ajja n'akitambuliramu kitegeeza agenda kuzzaawo kiri ekiri immediate yensonga yemu ezze neyonoona Buganda netuuka wano omwana ow'empeta omwana owaki ow'empeta ne bamuteekako nga ye musika talina kyamanyi talina kyategeera kati obuko ne bwongeranga obuko nga butambula butambuzi kyovula naye bagenda okutikkira oba okuteekako omusika nga bagenda okusumika omusika ng'oli wa mutuba tojja mu mutuba gwe nyini n'osumika era mu Buganda kyaziribwanga n'embasoga bwe kiri n'embunyolo ogenda mu mutuba omuki omulala oba n'ogenda mu ssiga ne mujjayo omusumisi lwaki kujjawo kujungululwa kuno nti gundi ayinza okuba alimu kyekubirira kubanga bamu baabikolanga nga balina kye baagala bakole ki bayiseewo era olwaliro tutunulira obwakabaka bwa wano era nabo we bukoze eki we butambuliziddwa ne kireeta ki ensobi
obwakabaka bwalina okutambula mu nnyumba z'abalangira ez'enjawulo naye omuzungu we yajja n'akiteekawo kubanga ye kye yali atambulirako. Bw'otunuulira Nnaabagereka wa Bungereza kuva ku kitaawe bo baakyusa ne bateekawo Nnaabagereka n'atandika okukitambuza. Naye ebizibu Bungereza byefunye mu myaka gino gyonna okutuuka kati egendera ddala. Ebizibu Bungereza byefunye ekiseera kigenda kutuuka nga Bungereza tekyawulirwa. Kati ewedde. Kati olwaleero mulaba Russia yeeyubudde. Ne Russia yali eweddeko ku maapu nga tekyayogerwako. Naye kati okweyubula kwa Russia tinabo baategeera ne batandika okugenda nga bakomyawo enfuga eri eyaabwe ey'ennono. Ne bagizza mu buwangiro buli obutuufu. Russia kwe kukola ki? Kwe kutegeera. Tuna Ottomani rule zino zonna otuna battake bonna bazzeeyo. Bazzeeyo leero ekibalwanya kuzzaayo obukulembeze obw'ennono buli. Ate kati bano bo balwana kukuumirawo kino ekyabwe ekitonde ekifu. Kyova olaba Isirairi erwana, America erwana kubanga America terina fundamental base kweyimiridde, terina buwangiro. Okiwulira? Erina mixed race. Kati yo mu kulwana erwana etondewo kiki? Ati omugenda yo tugweko mu Barasha, leero tugweko mu Baganda ab'e Buganda, leero tugwewa, leero tugende mu Bangereza, leero tugende mu Bakanada, leero tuyimiriddewa. Bonna bali baki? Bali awo. Kati naye erwana etonde ekyayo ekireese okwonoona. Kati jjajja America kyerina okuyimirirako eyimiridde ku kintu eki baddugavu. Ate nabo kati kyabuuka kubanga ku ssaawa eno wenkugamba ku byendaba mu bbanga ku ssaawa eno wenkugamba ebiba byanfuna mu America bigenda kugwa ebitundu ndooza 4 ku 100 ku ssaawa eno olwedde biserebye naye bigenda kugwa ebitundu 4 ku 100 bituuke ku bitundu ndooza ebitundu nga 7 nga okuyimirirawo kwa America nga tetulina kuba ffe wano mu Buganda oba mu Uganda mu East Africa wonna nga ngasseewo nga tukoze nnyo. Lwaki ngambye nga tukoze nnyo? Olw'ensonga kati ensi eri mu makyusa. Jjukira waliwo amakyusa agali inevitable n'agatali. Mulimu amakyuka nga gagenda kuleeta ebirungi ate nga genda kuleeta ebiki? Ebibi. Olwaleero mbadde nzija nyina ekintu kye nayogerako sali ku mpewo nakigamba abantu. Leero ekizibu kyaffe kye tulina wano si Mmengo. Ekizibu kyaffe kye tulina si Nuupu. Ekizibu kyaffe kye tulina si DP. Ekizibu kyaffe kye tulina si UPC. Ekizibu kyaffe kye tulina si PAPF. Ekizibu kyaffe be baffe. Nga tonnatandika kuba munnabyabufuzi osooka kuba mukosinga gw'omuntu. Ate ayina taata, ayina olujja mwosibuka, ayina maama. Nga tonnatandika kuba wa Nuupu. Kati amaanyi ge tulwana okulwanirira okuteeka ebyobufuzi mu nzikiriza ereeta obugonjeefu n'okukula mu nkula y'omuntu. Singa tubadde bagezi ffenna nga tetutayizimanga ŋŋaŋa mu kibira ne tubeera ng'obusange, singa olwaleero ensi eno etambulira ku mutendera ogwegombesa. Ffe tumanyi nti enkulaakulana ye ssente n'ekyo kya bulimba. Okitegeera? Era abantu abamu kyova bagezaako okukola ebyo bye bakola okuga nti tuwase mu nnyumba emu kukuuma ssente, kuprotectinga byanfuna na musaayi obukuba nga bagwagala naye indiendi ne bafundikira ate nga boonoonye. Okitegeera? Nga nkuzzaako era mu mbeera gye mbadde njogerako timpiseeko mu bitundu eby'Ennamasuba. Naye nga nakyogerako ne mbagambe ekkubo erigenda kutuuka nga terikyayisa mmotoka n'egyo. Naye olwaleero omukulembeze w'eggwanga mu birabo byonna bye yasinze okusaba bye yasanyukidde nnyo n'abikubeera n'emizira gy'emizinga n'egittanka. Kati tanka egenda kuyamba atya omuntu wa bulijjo ng'enkuba eyo namuti kwatonye. Kati kubamu akafaananyi leero mbadde nyina
ttani z'obuwunga 2 nga nabadde naziteeka mu sitoowa enkuba neetonya siriiwo ndi wange neebase muyenga gye neebase naye nga akaduuka nkayina namasuba nokasanga nga amazzi gakali mu kati mbuli abameka bagenda okulya akakawunga kayiseemu mukoka bw'oba nga toli w'amaanyi nnyo nga toli musajja nnyo nga tolumiddwa kakuti oli kaziina osobola okulya akawunga kakagenzeemu amazzi ga mukoka ye kabaka kyalina kawunga nze ngamba bugambi ngeza bugeza kati gwe kitwale waliwo abafiiriddwa we batyo kati gwe oli ali muyenga walwana gye wakola ki gye wasenga naye ate eno gy'otereka ebyokulya oba ebikubeezaawo omuntu wa bulijjo byakola ki byafuna oba okitegeera kale eno n'olw'ensonga eyo nga mbakubira omulanga era nga nziramu nkyogera mu lwatu guno omwezi gwe tulimu enkuba egenda kutonnya mugenda kulaba ebyewuunyisa n'ebyewuunya ennyanja egenda kuddamu etabuke bino situogera tetujjano netwogera nti tuzze kutiisa waliwo yagala nti mugenda ne mutuwa security warning ze zange teziba security alert tutera okujja kuno netwogera ne mugamba abo balalu lubale yabasuula eddalu naye mu ddalu lyaffe ate mujja kutuuka okutunoonya nga ffe bemukola ki bemwetaaga tuzze embeera tubabule nti kati mukole kiki kino naye ng'embeera tennasajjuka n'alisabye ekitongole ekikwasaganya ebibamba nekikwatagana n'ekitongole ekikwasaganya obukula bw'obutonde ne mubaako bye mutaakiriza ng'obudde bukyali. Ministry ya disaster preparedness neya environment natural resources era naawe akulira ekitongole ekikwasaganya ebyobulimi mu ggwanga muddeyo munoonye ensigo ezaffe embereberye zinnakabala naye nga zo zikyaliwo tugenda kubanga tuwummulamuko katono nnyo bwe tukomawo show yaffe egenda tandika mu bujjuvu. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.